okutegeera okubeera nga ate mumpuliriza. Mbasasirako nnyo mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo, mbasanyukirako mwe abatuuse ku buwanguzi. Abakuze amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mwe abafiiriddwako abantu bammwe. Nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda giwumuze emirembe agiramuze ekisa agumye emitima abaka ab'eŋŋanda ssaako ate n'ab'emikwano. Ffenna ly'ekkubo ekitwawula oli kusookayo munne. Amanya enzo Mumbejja Aisha Nassolo nyongera okujjukizaako gwe wenna eyakanayungako essaawa eno yennyini nti mukwano gwange wano ofunawo amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kwa celebrities bo bonna aba wano ssaako ate n'abo abali wabweru w'eggwanga. Amawulire gonna akwata ku bankuba kyebutereevu ogenda mu maaso n'okubeera nga ate wano ogafuna. Kyenkusaba kiri kimu subscribe nga ate kakakadde butereevu tojja kubeera nga ate wejjusa. Era nga munnange obutakulwissayo mawulire gannaku nnyo nnyini ddala ag'okubeera nga bambi omuyimbi Mathias Walukagga yafiiriddwako taata we Muzeeyi Buyondo abadde amaze ebbanga nga bambi ali ku ndiri ng'obulwadde bumugoya wabula wetwogerera Mungu yamujjulidde mu bulamu obw'ensi era nga bambi tusaba omwoyo gwe Katonda agumuze emirembe agulamuze ekisa agumye emitima abako ab'eŋŋanda ssaako ate n'ab'emikwano era bambi tusaba omuyimbi Mathias Walukagga Katonda abeere ng'ate ayongera ddala okubeera nga amugumya omutima. So nga ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali ngenda kuba ate nkulekerako akatambi ono Isma Alexas aka Jajja Icuri yalugulidde ku pata kinajjukirwa nti ffenna ebyagenda maaso ku mutabani owa Bobi Wine Kampala ffenna twabimanya bulungi bagenda maaso n'okubeera nga ate bamugoba ku ssomero nga bamuvunaana bamukutte n'enjaga. Kati nno babloga bangi bazzenga boogera ku mbeera eno era Isma Alexas ye avaayo ng'awanda muliro wabula nga munaye nga we bagamba nti atakulekera naawe tomulekera ennyanja ekutoomira. Babloga banne bangi bavangayo ne bagenda maaso n'okubeera nga ate bamusabula ku ebyo byagenda maaso n'okubeera nga ate ayogera. Twabadde tukyali wano nga waliwo ne musajja mukulu omu akoze akatambi bw'atyongera naye amulumbidde ddala era ngenda kuba nkakulekerako ogende mu maaso n'okubeera nga ate okawuliriza ddala bituufu byayogedde oba bituufu. Abaffe gwe kikyolowooza ku mbeera eno ddala abasomesa kye bakola kyali kituufu. Isma Alexas bwe yavaayo n'ayogera ku mutabani wa Bobi Wine byali bituufu. Kikyolowooza ku mbeera eno ngenda kusaba komenti yo ogintereko atawo mu comment section n'oluvannyuma toseetuka kubanga ate nkomawo n'amawulire amala mangi nnyo mangi ddala. Goodbye for now. Kaleero message egenda w'akasajja akakadde akaali mu nsi okuviira ddala we kaazaalibwa kyannaku nnyo ffenna abazadde baffe tubaagala babeewo batubuulire bwe baali batuzaala baatupama mu kamwa baatupama mu bwongo kuba abantu abamu tetuba nnyo oyinza okuba olaba ng'akasajja ako nnyinaako bwe yali akazaala Isma amazaalona mu ggulu obusa bwagenda mu kamwa obusa bwagenda mu kamwa ne kabumira. Musajja gwe ekizibu ky'oyina ate nga kikuluma lwakuba tokiraga. Katonda yagaana ozaale naye nga ye ate teyagaana. Owulidde kisiraani gwe olw'embeera zo n'obusiru bwo kasajja gwe n'obukadde bwo okuza okaddiye envi zikuli buli wamu zimuli mu nkwawa zimuli mu nnyindo zimuli ennyuma zimuli mu binege zimuli buli wamu. Kasajja gwe wabeerera Sweden nafuna omukisa n'enjogerako n'omukazi omu gwe wazinako sijja mwogera obamanyi naŋŋamba akasajja ekisooka tekasobola kwetaasanga kasajja kuzina. Ekyokubiri kawunya. Kasajja gwe okumanya owunya ebigere byonna ebigere biwunyira bitya mu buliri. Ekigere ne kiyingira mu ekiti ne kiwunyira mu buliri ekigere. Ebigere bituuyana akamwa katuuyana obutuuliro butuuyana buli kimu kituuyana amannyo gatuuyana. Kakati gw'ovuddeyo tugamba otuwulire Edimasta genda omukombe mu matako genda omukombe kubanga tukimanyi bulungi okolerera kwasama. How can you be in the world nga obulamu bwo busurvivingira ku kwasama nti wemba saasamye n'ebitaliyo ne omuntu omusiru kasiru byalabanga teyabirabye namaazo agamba nedda kasajja gwe nedda kasajja gwe nedda kakadde gwe nedda kazimu gwe nedda kabizi gwe.
kasajja gwe nkimanyi oli musiramba n'abatabuliki ne wallahi n'embizi enzirugavu akabizzi ke balundira wansi w'omuyembe nga bakasiba ku muguwa wallahi omusiraamu okubeera naawe nga gwe akantu abeera n'akabizzi ako wadde takalya kubanga oli kikolimo oli kasiru nnyo toyina magezi kasajja gwe gwobeerawo otya ng'oyasamye oyo omusajja omukulu kwegya emyaka eyandibadde walinga otudde toyina woosula leero ali wano leero ali wali kwekaza obeera otya mulamu oba okwekaza obwekaza weekalizanga Sweden eyo ne wakulema obeera miti leero sama bwebaawo kabeeranga miti bwe katabeera miti kasuze mu biyungu by'abantu bwe katasula mu biyungu by'abantu kasuze mu madiro g'abantu kanyampiramu kalinga kapa yine eno mata yine eno mugundi yino mu firiji kasajja gwe neera tebyakomoze Uganda gyozaalibwa ddala bw'oba gyozaalibwa owulidde oze Uganda abantu balusa nti omusajja yabeerako mu bazungu wadde teyakola teyasobola kukola olw'ensonga nti agenda n'ebisiraani bye agenda n'obusiru bwe obusa bwamugenda mu bwongo ng'azaalibwa era singa tubadde tumanye eddwaliro gye wazaalibwa nga baddokita abo oba bannansi abaazaalisa maama wo tubadde tugenda basuuwinga kubanga bakola ensobi tebeetegereza kasajja gwe tebeetegereza nsobi yakolebwa yeekutawaanya genda bakoopaleetinga obwongo obusa bwatuula buli muli bukwavuwazza emyaka gigenze toyina ssuubi lyonna wadde lizimba kaaluumu akamu wadde bade tuta wandibadde ate weebeerera mufe abantu tukyalina ekisa kasajja gwe tusobola okusondera sente kasajja gwe tusobola okusondera sente ne tuggulira akabanja oba tukaguzeewa it doesn't matter nobanga kwega ekikutawaanya you are homeless you are desperate amazzi gennyini obutaza ekintu obutazaala kibi nnyo nali manyi kibeera ku bakazi bokka naye ate gundi effect ebaawo wakati w'omusajja n'omukazi atazadde ku musajja yanjawulo ekufuula kwega obeera restless obeerawo obwongo bwedakiika gwe temukalaba bwe kajja ne kasooka kabeerawo ne kabanga emmese ate bw'olanga olinga alaba emmese n'obanga alaba akatulume obanga alaba akatulume n'obanga alaba akagunjugunju akali awo awo nekanoli okwolaba biki ebiva mu kagunju byebyo ebyegundi gwataweereranga ku mwana mumpeerera abaana baliwo bwe wali oweeredde nga wennyini masiikini bakulabirira bulabiriza ogenda omala kukomba matako g'abagagga bamala kunyampira tuulaawo n'ogenda ku butivi eyo nayo n'oleebeetayo waliwo tivi gye wali osasudde nti osasulanga muntu bano abagala okweraga mbuba neekambawo emitwalo 3 nzije mu hosting buli wamu weetwalawo bwetwazi naye olemye okutegeera wafuuka kizibu wali kizibu Sweden emyaka 25 gye wamalayo ofuuse ekizibu mu Uganda bwe negati gwe tukuseewa kiri nnyo teryagala kufiirwako omuzadde naye maama osinga adde akyali mulamu twandigenze oba kumuziikulayo ne tumuziikulayo ne tugamba maama kiki kino kye wazaala kubanga kitaawo naye takwetaaga wabbanga amafuta ge kitaawo yavuganga biroole bino bine bitwalama naye ng'ajja n'aganuunamu ne kagaguza bano abasajja ba booda kakati how dare you will you be blessed will you be a man of wisdom a man of success a man of family a man of responsibility okujja kw'okupama obupabira opama envye zikuli mu matako ne zigendamu amazzi gennyini tosobola gasa nze nkubuulira kati ayawo tubuulira bedmaster oli ku baana b'abantu b'oyogerako oboogerako wali oweeredde ani gwe tosobola nakuweerera mwana atandise obutandisi bano abannani abaakava ku bannani okusoma nga atuula butuuzi wayi ne bamuwa buwi mmere na soda omwana waki nga tannatuuka na mu baby class tosobola you can't afford even a single penny n'ogamba nti kampe mumpeerera abantu oweerera ani nga gwe kennyini bw'owava Sweden wali oyambala mbugo watuukira mu butale emmere nga yenna alinga akabwa akabadde ku muguwa oyambala obusansa tebutegereka engoye otandise kwambala kati bahamu oba be bakuyamba bano boogenda oleebeeta ne gavumenti eno gy'ogenda oyasamiriramu. My friends, you should sit your fucking white ass down and rest it down and revise your years you have. Oli myaka 7
konna kalina obutege bwe kayimirira kantuntu mwe mukalabirano ku video sima ku Facebook mukalabirano nga katudde bwekati naye akasajja akabaali bakalabyeko for God's sake abaali bakalabyeko konna kalinga kimpanze kangeri obugulu bonna bulinga obutwatuukirira bwe kayimirira kalinga akazike obutegetege bukalinganga buno obuyungu obukwata obugundi enkofu kali bwekati kunna kangeri kikatege kasajja goli kikoli moto wandi badde toyogera na ku bantu gwe wandi badde toyina goyogerako mulawo zino omuntu era buli mukazi era aziniddwa akasajja kano osana fine ya $1 million kati nga akasajja kajjamuga nawe okeyambulira kakalabula nokalabula bwe kali kalinga gundi skin ya kalinga egundi ekokotezi kasajja gwe nawo omanyire mbuvayo yogira ki gwe nyini oli bubi osana buyambi ate abantu abandi kuwadde obuyambi ate tumanyi bwobakwata gwaloza mbu simanya ngenza Uganda musimanya bwe nalaba president president yenyini bwe adakwata mu ngalo yalaga sign nti owunya teyazireta ayina engeri gye yagira bwati gye bale kujja kale njabara mujja kuyita mbagundi abo okay mugende bwatyo bwe yagira kisirani kali nawe ngogamba oli muntu gwe tunulira abagenze mu State House abatuukirira ati naye gwe bwe wajja sibalina bwe wajja nabo yakalabira eri ng'alengera emizi kasajja gwe weebereremu kasajja gwe manya nti toyina kyoli gwe zaala lwaki tozaala ne we bakuba amazzi agali artificial tosobola kuzaala tegasobola kuwaka mukazi tegasobola kubeera fertilized. That's how cast you are. Very mbosimanya omwana ebibozi kwa bakuwadde milioni ya Uganda ekuyise mu mwezi olieko emmere gy'ogula mu butale obeeko ne wona osula oba osula mu buloogi oba asulawa bw'atyo lwafunye ku sente era obwo bwe butyo n'alyoka ajja asiba ettaayi n'afunayo kimalaya nja kuwayo $20 beera mu vidiyo weekoze bino n'amutendeka. Is that the life you've pursued? Where are you heading? Kati gwe bakuziike n'olanya munansonyiwo embwe bagiziike n'olanya bagende bakuziike naye toyina magezi oli ku baana b'abendi gwewererani nga tosobola kuweerera mwana wa $5,000 bumpeerera abaana olemye okuzaala gwenyini osobola kuweeriisa wene sidweni walyanga muntamu z'abantu ng'abantu olumbagana n'okukaleetewa akasajja kaako kagenda kutuukira mu masepiki n'embwa ya namaaso. Kasajja gwe weetuuzeeko toyina bw'oli naawe nzife tukusaasira ensi ekusaasira negoloza mb'olya sho ki gy'olya kasajja gwe katunula ng'omumbo gwa bbi guno gwe baapamye nga baagupamye ennaku 5 emabega enkuba n'etonnya mumanyi bwe guwunya kasajja gwe bw'owunya gukazeekaze gwonna guliko n'effumu kasajja gwe weewummuze omanyiira nnyo weeyagala nnyo Facebook ate n'ogisaamu maalo ebintu byogera tebikwatagana tebikola makulu gwennyini oli bubi kasajja gwe. Mama Fina muyamba akasajja ako nebino ebyokujja goyasama bino goyasama biri ebibuzibuzi byonna byayasama tebiina kye bituyamba byali biyambyana bannayuganda bibayamba ki alaba family y'omuntu wano wagenda kugundi ngolooza kubanga ono yatta mubaawe mukamuzaato ono omwana omusajja yasigalawo weefudde amwogerera kubanga oyagala ebyobwereero oyagala kalooza kategedde nti oba bajja muwayo obusente omulimu gwe yakola naye ogw'okutta bba nikamwogerera nze ndi naye what man are you gwogenda ku bannamwandu abaliko ebisiraani ate nga kamuzina kati bwamuzinamu yakuwoomera nga tokyamwogerako kamubyo n'ebikazikazi ebimu. Anyway bw'okola ekintu naawe ofuuka kikoligo
kuja uyugira ku baana babiri ekisubi goyogerako gwe waliwo mu kikaacha mwe yali ayise nayo katulire dimaster kyoli mafia dimaster omwe dimaster waliwo dimaster yakola ebyo ebyekisiru nojjawe nkola olukwe ku mwana w'omuntu ow'omuzadde abaana bajja kusoma ebyo byonna bye muliko just no sense wammwe n'abo ababisetinga kati otubulire dimaster genda omukombe mu matako tulyoke tumanye nti kale kye yakola kyagguka genda omugakutame mu bwedimaster bwe gowunyirize ndaba olinga akasolo buno obusolosolo obutategerekeka olinga buno obubwabwa bwo obugenda buwunya buli wantu genda omukombe emabega tubulire dimaster bye yakola bituufu bye bakola ku baana b'abantu kati naawe ovuddeyo oleeta ekiboozibozi kubanga okeera ku makya kuwunya matako talina byakola akamwa konna kawunya katuuyanya ekiro budde bwakedde katuuyana bwekawandula kasajja gwe kazike gwe nkuyite ki you were disgrace to the media here zinewunya n'abantu bakalese ku TV for what kazi bitudde nakawo isima uzi isima who's that old what old junk oliwo you are just useless wali Sweden nyamu na Uganda bali Sweden abamanya akasajja kali kapaka sasudde wadde ku musoro kalina we kakola buche basala nga government ya Sweden kassa ku bidagala nga bakuye nabo musajja yajja iri myaka 3 atuse mwana takola atuse mwatano takola kubu katika tumwemmere tumulabiriranga kabizi kola nembizo tuka nogirabira nayo nokowa no kati eve mu kiralo mugitwala abasazi bayo kati ategwa omuntu kagenze bana Uganda buli kagenda buli muntu yenna akweka bukwesi kagenda kabbe mmere y'abantu mu mafiriji wasigalo lyene baku government ya Sweden esawe kaweyo mikebe ng'abantu bakomplaininga we have this useless gundi fucking Ugandan who's here wandering in every home every apartment like a cockroach ng'ekiyenje bwekasula mu ddiro ly'omuntu obudde okukya omanyi bwa apartment waffe tebuliiko gundi tebuliiko this ventilation ng'ewantu wonna wawunya osulanga maka g'abantu mulimu abaana mami what is fucking smelling in this apartment ne batyo okubanga boogera enkeera ne bakagatambulamu kajja kiro kasoobanga olugunju kala tozze Uganda ate era weefudde ali mu mbeera ezo wandibadde kati weezimbye nimuwandisuze mu luumu emu kasajja gwe nero lyawo ogenda osunga kakaneno kakale egindi kakano kiwatule kakano gundi munyonyo kakano simanya masaka kakaneno buli wafudde obudde kayina bano bakamiyoni bagenda kujjukira muganda waabwe ke kalimu kagenda kasama buli wamu katambulira ku mafuta g'abantu katambulira ku expenses aba gwe yiye libeerawo ddi kasajja gwe ku myaka egyo abantu ab'ebitwibwa bafa kukawe kali kasama bwasami. What have we benefited from you? Tosasulanga ko musoro gwa Uganda myaka 7 walosa sudde ko musoro gwa Uganda bogujja yonkuwe motoka ya kadana bo walosa sudde ku musoro kasajja gwe ngoina ne tini namba tugene mu revenue mwabali mu revenue akasajja kali kasasudde wadde passage bwetu what kind of citizen are you? Oyasamira abantu abacontributinze gyokupama obupami amaziga contributinze mu nseyi ne Sweden bagoba kubanga nga bada batikika not even fix anyway wadde ziyamba abantu kukuyamba omuntu atasobola kuwera luguudo pankira ku baana b'abantu enfuuzi eyo enfuuzi sima baziyita enfuuzi musimanye dimaster gena omukombe ennyuma ola sitaani ono muzibu kati addidde embwa eri obubi era gyayitamu
n'agireeta wano neeyongera okwekuba amayinja. Embwa gye twandibadde tuyamba, embwa gye twandibadde tugamba nti kati neeno embwa kana akasajja akazeeyi enfu whatever n'emiti quality. Ng'omanyiza kati ebintu byalinnye, tippi zaalinnye, sabbuuni yalinnye. Ogenda kukola otya? Toyina mulimu, tokola. Ogenda kukola otya kasajja gwe? Olaba owunye, obadde owunyanga, sabbuuni akyali wansi. Simanyi badde agula mmeka, kati ali ku mutwalo. Tippi. Bw'ogenda kubanga naawe ofuuka korona. Kuno ke kaalagira, mpagidde, butugenda bakuba amasasi. Nakoze omwezi 10 mubatte. Who are you? Mbwa gwe. Gwe. Oli mukumanyira baana b'abantu. Olwo family zitamanyirikika mumanyira abo mafia. Gwe nyini oli bubi. Wandibadde otwebuuzaako nga ffe abasajja abalina wisdom, abazaddeko, abakyazaala, ne tukubuulira engeri gye wandizaddemu n'oli mukwasama ate nga kikuluma ku mutima obutaba namwa mbonnina bempeerera. Wabeeyo oweereraani. Wali Sweden nga bakuliisa nga mbizi. Ate ojje mu Uganda etunulanga nnyo omuliro. Ate ojja income oyina ki? Osebe ozijja mu busa bwa mbizi kubanga bukola biogasi ozijja waggwe. Toyina mulimu. Wosula tewategeerekeka, leero oli mu dduuka, leero olinga oli awo otagala butagazi olinga njuki. Kasajja gwe. Owulira? Ununza ayogera. Wano juzi wajja wekweza wesabisa sente mu magezi njagala yeza amafuta. Ninga akanyamba akasajja kano kaweddwa 10. Ate watandika kwasama musimanya kwa yeza. My friends tewali andiisa wano. Oyogolowooza nze namubalaga eyagulira ticket n'akuyamba. Osiranide nga ne Uganda nyinyi tewali mu Sweden teri agalako ngo ovunda ogwawo ne bagulira ticket. Mbolo omubalidde obyo wamubalira yafuna kikati. Nuve Sweden wajja toyina wadde ka kesi buno kesi zitegerekeka wajja nabigoyegoye ebizina zino olonze mumutunulira ku video za kasajja nga katuuka mu Uganda kayambalanga katya kambala ebintu tebitegereka biringa ebibugo kati leero olwo kagenze kakumba amatako g'abagagga n'abalala n'ebyo bya politics kayina ate era nga tewali kyama just only what improved in his lifestyle only like 4% or 3%, that's it. Kati obona bobulamu nga natunda ayo kyenkoko ku kkubo atunda ne chips akusinga kubanga olunaku akola emitwalo gy'amagobe emitwalo 3 ku 4 yaliwo kwasama ono yasama pakati nga naffe tutandise okweraliikirira tukaddiye tutulina tunze waliwo niraliinga kati ate gwe akasajja akalina n'envi mu matako ezange tezinnajja naye kwiga tandise okweraliikirira beba abantu abeewaayo n'agamba naye munayo oswala tukyali muntu kalinga bine amatu galinga ekkobe omanye ekkobe nalyo guba muziro tiba kisolo wabula oba kiba kimera naye jjo kitunulire kasajja gwe sajja buli wamu ne kamanyira omanyira otyo omusajja abazadde baliwo kusomesa abaana baabwe kati baddidde bali headmaster abatumbaavu kwa nabo tebamanyi kyabaleeta kukola bakoze enkwe ku baana b'abantu gwate ovaayo wagira ebyo kubanga tewazaala amazzi gaabula tegajjaali namu ne bwe tukuleeta mu Amerika amazzi namugu tebasobola gasikamu ne bagassa mu muntu ofuna omwana. You are expired. You are rotten. Entula zavunda dda. Obusolo bwavunda dda gafulufiga ge yagambye. Obusolo bonna kati bumerako bumezi gundi. Bumerako bumezi nkongeze envi.
Kasajja gwe oli kwega oli nze kulabanga ekisirani mu nsi muno Uganda kwa toyina magezi toyina kisa gwalagira bana Uganda no wagira babatte ezo video jeziri swaitani ne sitani akusinga kubanga sitani osobola okusala ebidi esala roga vamaso nadduka nekana akasajja what creature are you Muze ngira mweno bichi munayo yagala likes naye munaye ensi gyo yasamira mu likes nga teso akuletera sente goyogera kabampane nga ateru yali togimanyi abantu we batyo mwetuze wansi Abannayuganda bakoowadda Kasajja gwe bakowu kale nagwe byojjango yasama just kuyisa dakiika ezo zo yasamidde bakowu babona n'abaana baabwe gwe ng'ovaayo mbu musimanyanze gwe mulaba mperera abaana owererani nga tosaana kwambala kwegulira ndawe ya dazini ya ndawe ya gwe n'omukazi gwe wandisinye tosobola kwafoodinga muwadde mitwalo 2 mwagala bya kumukeeka Sajja gwe manize I don't respect you and I will never respect you since from ngochali student toyina magezi kefuula mbukaniga kaniga kayina obutege niga abeeranga gwe mukagala kefuule kaniga mbate mbuka gentleman toyina wogwa oli just kikoli oli nfunzi ziri awo enkadde ezaka kanyala kayinza n'okwakasinga mu 7 emyaka Kasajja gwe usinga abaana bakolera mu 7 emyaka bonna n'abeSFC kali awo kepanka kwogerera mu batabani baako Kasajja gwe mbonyenze ko deal ya $1 million ali ajikuwa olate sisuwatire Museveni yalakuwadde wadde $5 million toyintu singa wayina obusobozi mu elections bandibadde tebakuba bantu kubatta kubanga goyina game gy'obazannyira bandiwangudde tebasse naye byakulema tewamatizayo wadde bantu 10 ng'olina amaanyi galiwo gy'okuwunya amazzi mwanda we n'okuddaawo n'obolooga kabanga omukadde ab'emyaka 9 ng'atudde ku toyi mukazi wattu nga awaluka kwebwe koogera nekawaluka kino nekawaluka kiri koogera kiri kasajja kabanga kaliko ekitambo ero wekatuuyana bwe kagira ebigere bwe bituuyana mujje ateko tekaba mu ngatto okunywa kagenze ku bino bu TV ate ku TV kamanya tekajja kulwawo kwaziba minutes naye bino nga kakola live ezaako ebigere byatuuyana dda byonna byafa yalyanga mu kasasiro yalyanga abantu nga alya leftovers Sweden kakati omuntu bwati olowooza oti system oyandigizimbidde yasigaza langi ya kubeera muddugavu yenna muddugavu kati obedde omuddugavu mu face amatako go gafaana gatya n'enkanyanya imagine akasajja ak'emyaka egyo n'otunuulira enkanyanya z'amata kayimiridde kati kasajja gwe nfa ku bantu weewumuze sente yagaana oba yagala genda osogole omubisi nagwo ndaba gutambula genda osuubule ezo sente zisobola kukubula basajjawo bakuyambe bakuweeyo miliyoni nga 2 ofune ekifo stage ng'ogula ebidomola osogole omubisi you be better than okuddano oyasama bibiri genda osogole oboogere oyise waragi yambala gambutusi ofune endizi osime ekinnya wali ono teyeetaaga kinene teyazaala talina mukazi agwira bugwizi babasobodde naye nga nabo beekaza akasajja genda oyise omwenge
wetaaga akapoloti anakwasa tukamala nibakuterawo akayuma opama tukyetaaga zino toyi mbw ate simanya omusajja yetaaga toyi toyi togyetaaga wetaaga buno buyo n'akaluumu that's it na waliwo gisiza omwenge gwo. I think you'll be even in a better position to live good okusinga okukera obukezi n'otuula ku butebe wali oguze ku sofa set gwe wali oguze ku dining gwe wali olamusiza bukyanga ova Uganda buli kimu kyonna kyakukweyiya kweyiya wayagala apartment obuli simanya obuyumbayumba obuli self contain wajja neyewagama alinga enswera nze okwasa ennaku lwakuba bagano tutegeera nze nandibadde nfunira n'akabanja nina obusobozi obufunira ekibanja n'obeerawo naye olemye okutegeera bannayuganda omanyiira tokozesako olina okukakkana neggo n'obeeramu oba obulamu abantu emyaka egyo abanga aritayalinze atudde wali nga bondaba atuula wali talina na budde buleekaana olina hypotension bikoze bitya abantu we bati otuuyana buli kimu kyonna gw'olagira abantu sima abo babatte kama where is your life obulamu bubuliridda wakasajja gwe kuba tamanyina bulamu bwayagala ku living okujja kukira obukazi waliwo ekyabaddewo najja ateekamu agagambo ge kubanga ayagala bamulabe kubanga he has nothing to lose talina mwana nti mune bwe ndifa abaana bange ani ali teri ali omuntu atazaalanga kaba muzibu nnyo omuntu nga teyazaala aba muzibu nnyo nze mbabuulira naddala omusajja aba muzibu ayina pressure efubutuka wano eryawo gyawulira naye nga tasobola naye gyexplaining era kyova bwe kazze mu video nkimanyi bulungi abasajja munvuma saazaala tewazaala and that is the reality katiwazaala wali oyina amaanyi g'ekisajja gwe agazaala gaagaana kaho katonda we yakugemera yamanya ti akasajja kano ne bwe kalizaala abaana tekajja kulabirira ne bwe balibeerawo akasajja tekalina mulamwa kati kankugeme kankutunge yakatunga tekanayavula kyova kalina obutege mumuje mutula amagulu oba mwali mwetegereza amagulu g'akasajja kano nga kanze kampi kangeri munakoko empalata yokka gy'olabe kalinyange epaapaali yasiya buloolo omanyire ekisubi gyoyogerako gwe wali otuuse nayo kati bakawaddeyawo nebagaye kibi nnyo okubeera mu nsi nga gwoga ekyo nkisobola nze nja kwekaza omusajja obulamu bwe bwakwekaza alivinga ku bulamu obwo okwekaza ali ku bikukujju mumpe yawo akakadde anze anja kwogera byebyo. Is that a life? Really? Is a total failure. N'abantu abalekala mujja bamusinga obulamu